Eno ye program yo ensulo eyenkya 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Basasalonika ekisooka essula 5 olunyiriri olu16 waliwo ebigambo ebikulu, ebigambo ebyessanyu, ebigambo ebiyamba obulamu bw'omuntu yenna okubeera nga ddala azuukuka mu tulo mwali. Ebigambo bigamba nti kale nno katuleme okubeera ng'abalala abeebase, tinaye tuzuukuke nga twetegereza. Lwaki Pawulo yayogera ebigambo ebyo eri ab'Essasalonika? Yankutegeeze mukwano gwange, obulamu bwe tulimu oyinza okubeera ddala mu bulamu naye nga bulabikira ddala ng'obwebase butya okusingira ddala mu kigambo kya Katonda. Abantu ba Katonda bangi leero ekigambo kye bakivuddeko ne bakirekera ddala wabbali. Pawulo kyava yeegayirira Abasesalonika mu Basesalonika ekyokubiri ng'abagamba baagalwa katuleme okubeera ng'abalala abeebase, naye ate mu kuzuukuka kwaffe agambye nti naye tuzuukuke nga twetegereza. Obadde okimanyi nti abantu bangi tusoma ebyawandiikibwa naye nga mu kubisoma kwabyo ddala tulabika ng'ate abeebase? Zuukuka era nga weetegereza ekigambo kya Katonda, woono oyinza okubeera omulamu. Mukama abeere wamu naawe. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Nkulamusiza nnyo omulabi wange enkyaleero. Nebaza Katonda kubanga akukuumye bulungi. Ekiseera kino tukomyewo ne programu yaffe ey'ensulo ey'enkya. Era programu eno yateekebwateekebwa n'okulungamizibwa kwa Mukama nti ku makya nga tonatandika kukola kintu kyonna, programu eno weeri okutandika mu mikono gy'oyo Katonda waffe ali waggulu. N'olwekyo enkya eno nkomyewo nga nzize okwogera gye muli. Programu eno etandika ku ssaawa 12 n'etuuka ku ssaawa 12:30 ez'okumakya. Era buulirako banno gwandaba kaakano nabo beeyunge kuffe nga tuyiga ekigambo kya Katonda, nga tutandika olunaku awamu naye okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu. Era nga tetunatandika, nsaba tusabe awamu naawe. Katonda waffe omulungi ow'ekisa, tukwebaza nti enkya eno otuwadde obulamu. Weebale tukuuma okutuyisa mu kiro n'okuuma buli omu gy'ali mu kisulo kye. Era weebale otuzuukusa kaakano tuzze gy'oli nga tukwetaaga. Twetaaga amaaso go, twetaaga obutukuvu bwo, twetaaga obulungi bwo. Obeere naffe okuyita mu nnaku lwonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Enkyaleero tulina omutwe ogugamba nti okulera oba okulabirira. Abamu ku ffe tulabyeko ku baana abato nga bazaalibwa. Oluusi naffe tuli bazadde, tuzadde ku baana naye tubalera, tubalabirira, tubaagala nnyo. Ekintu ekyo tosobola kikola nga tolina kwagala, nga tolina mukwano. Ekyewuunyisa nti ekyaleero Mukama atuwadde olunyiriri nga luli mu Matayo ssula 10 olunyiriri lwa 29.
ate n'olwasatu mu olumu nga lugamba nti enkazalujja ebbiri tebazitundamu eppeesa limu nti naye era tewaliba n'emu ku zo erigwa wansi kitammwe nga tamanyi. Olwasatu mu olumu kale temutyanga mwe temusinga enkazalujja ezo. Katonda ye mutonzi. Olunyiri luno lutulaga nti Katonda atulaga mukyawandiikibwa nti enkazalujja bw'ogiraba olaba nti kanyonyi katono, ate bwe weegerageranya nayo olaba nti gwe oli muneneko. Naye Katonda atadde eriiso lye ne ku nkazalujja, azimanyi nti emu bw'efuna ekizibu n'egwa amanya nti tewali eyinza kugwa nga tagimanyi. Kitegeeza nti buli weetambulira mu nsi Katonda agiraba. Oyo ye Katonda gwe tukkiriza. Katonda aba alaba buli kimu ekitutuukako. Era agambye nti bw'oba tewali egwa wansi nga tagimanyi, kikulaga okukuuma kwe. Katonda mukuumi, kikulaga okwagala kwe, nti ebitonde bwe yatutonda ate atwagala. Oyinza okukuuma oba okumanya buli ekifa ku kintu nga tokyagala. Kati nina akagaali kenzigiddeko naye bwe mbadde nzija kandeese bulungi, kati mba nkaagala kubanga kannange tukolagana bulungi. Katonda akwagala kubanga ate ayagala akole naawe omulimu ogw'okutuuka eri abalala. Ye Katonda oyo gwe tuli naye. Takola bintu byonna ku bubwe so nga amaanyi n'obuyinza abirina, naye ayagala akole naawe omulimu ogw'okulokola bangi bajje gy'ali. Ekibuuzo kye tulina ekyeno kigamba nti gwe omulimu ogwo gukola ne Katondawo. Katonda ono otambula naye, obuvunaanyizibwa bwo nange tubumanyi. Mukama atuwa omukisa. Agambye nti kale temutyanga mwe musinga enkazalujja ezo. Ekitegeeza nti atutaddeko amaanyi ge mangi, eriiso lye, obukuumi bwe, atwagala. Ate tukimanyi nga ffe abakkiriza nti yasasula n'omuwendo mungi nnyo bwe yawaayo omwana w'omu yekka Yesu Kristo, n'ayiwa omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi ku lulwo ne ku lwange. Ezo si ngero, n'abaaliwo baaziraba, abatume baalaba nga batugamba nti boogera ekyo kye baalabako. Bo baalabako Yesu batambula naye, era bwe yali nga abonyaabonyezebwa baamulaba, yakomererwa ne bamulaba n'afa. Ate ekyomuwendo n'azuukira n'awangula amaanyi g'okufa. Bo boogera kye baalabako. Naffe okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu, ebyaluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu nga biwandiikibwa, ebitalimba, naffe twogera ekyalabibwako, era tulina okukkiriza nti Kristo mulamu. Kaakati tubadde n'omutwe ogw'ekyokuyiga nga gugamba nti okulera oba okulabirira. Nga tumanyi nti ffenna waliwo abangi okugyako ba steboni abazaaliddwa mu bibuga, naye ffe abavudde eri mu byalo n'abamu ku mmwe oyinza okubeera ne polotiyo nga eri wano mu kibuga, naye era n'osimba ensigo ya kasooli, n'osimba ekitooke, n'osimba ekikajjo nga naawe bw'omanyi. Nze wange mbirina mu kapoloti kange. Kakati bw'osiga olina okulera ekirime kino, kyentegeeza okukirabirira. Singa okisiga n'okireka mu muddo ne gukisinga n'obuwanvu, tosuubira kufunamu bintu birungi. Olina okukirabirira, olina okusiga nga naye wateeseteese bulungi, w'ogenda okisimba n'osiga. Olina okifukirira. Gamba nga wenjogerera kati, nze wange omusana mungi, kaakati oluusi nfukirira, kubanga bwe sikola bwe nti ebintu biyinza okukala. Olina okukoola, omuddo gujja gw'otaasimba ate ne guyingirawo ne gwagala okusinza amaanyi. Olina okugimusa. Oyinza okufuna nakavundira oba ebigimusa byonna by'oba ofunye n'oteeka ku kimera kino kisobole okufuna amaanyi. Olina okukkiriza ekirime kino kireme kubeera mu nzigotta. Enzigotta kye kifo awatajja musana. Singa osimba mu nzigotta, ekirime kino Katonda yakitonda nga kyetaaga omusana, enjuba,
ekyakeko nga naawe enjuba ey'obulokozi bwekwakira nakyo ekyakeko ekyakireko nakyo kifuna amaanyi agava mu njuba eyo. Naate olina okulaba nti omusana guno tegwandiyitiridde. Oyinza okivubiriza nga bwe nagambye n'okifukirira singa omusana guyitirira, naye nga kigwetaaga. Bw'oba osimba ng'ebintu bikyali bito nnyo oba osimbuliza, olina biwembera. Okwo kwe kufaayo, okwo kwe kulabirira, okwo kwe kulera ekirime kino. N'ebirala bingi tujja biraba mu nnaku eziddirira, naye nga bwe tuba nga tutunuulira, Omuzungu yakiyita nature, okulera, okulabirira. Tulabiridde tutya abantu ba Katonda be tuli nabo? Tufaayo? Kubanga nakugambye ndi Katonda ayagala okukola omulimu naawe, ayagala okukola omulimu nange. Era kimunakuwaza singa twesuulirayo gwa naggamba ne tutakola mulimu gwa kubuulira njiri. Kubuulira enjiri kyeki? Otegeeza ku balala ku bulungi bwa Kristo gwe wazuula, ku bulokozi obuli mu ye, ku ssuubi ery'obulamu obutaggwaawo, essuubi eryo ly'olina nti lumu Kristo naye ajja kudda atutwala eyo gy'ali, naffe tubeere eyo. Si kyamagero ekyo. Era ebigambo bino biri mu Yokaana 14. Agamba olunyiro olusooka ndi emitima gyammwe tegeraliikiriranga. Kubanga byenjogera Kristo yennyini yabitugamba. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkirize Katonda era nange munzikirize. Ti mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye. Agamba ku lunyiro olwokusatu nti kubanga ngenda okubateekerateekera ebifo. Era obanga ngenda okubateekerateekera ebifo, ndikomawo nate mbatwala eyo gyendi nammwe mubeere eyo. Weewaawo ekyo nga kyamagero. Mbu naffe tubeere eyo mu ggulu mu kifo kya Katonda gy'abeera. N'olwekyo tulina okuyiga okulera bannaffe. Tulina okuyiga okukolaganira wamu ne Kristo. Era mu bulamu obw'omwoyo mulimu okulera. Gwe bw'oba wakkiriza Kristo n'obeera mu kkanisa ye, omulimu gwo gwa kubuulira banna abalala. Gwafunye omukisa okuwuliriza bye njogera leero, omulabi wange, nga naye tonnasalawo bulungi kujja eri Kristo. Era kyekiseera okuwuliriza ekigambo kya Katonda era osalewo, kubanga ekiseera kiweddeyo. Bayibuli etugamba ekiseera kiweddeyo. Ate kino si kyakulimba, kubanga ebyandikibwa bitulaga n'obunnabbi nti ekiseera kye tulimu kya nkomerero, tuli mu kiseera kya kisa. Era ffe tumanyi ng'abakkiriza nti Kristo essaawa yonna ajja. N'ate Kristo ne bw'aba tannajja, buli lw'okkiriza Kristo otambula, ebyandikibwa bitugamba si ng'abatalina magezi naye ng'abalina amagezi, kubanga ennaku zino mbi. Era ennaku zino bwe zikulimba ne zikugamba nti nnungi, kiba kya nnaku. Ennaku zino mbi, zirimu ebizibu, ebikemo, zirimu okufa, zirimu endwadde embi, zirimu entalo, zirimu okweraliikirira. Ebigambo bingi nnyo byonna tubirabye. Tulabye COVID, tuwulira entalo kati mu Ukraine, entalo ziri wano ku muliraano e Congo, era buli wamu owulira nga waliwo akagulumbo, abantu beeyagaliza bokka, abantu bali ku byansi byakufuna, byakweyagala, byakucyakala, tebajjukira mutonzi. Ennaku zino mbi. Ebimera tulina obifaako, twayogedde. Ne mu kubuulira enjiri, ne mu kuleeta abaagalwa eri Kristo, tulina okubafaako. Abagenyi bwe bajja mu kkanisa tulina okubaaniriza. Abamu baba baagala okuyiga Bayibuli, tulina okumanya bano abaagala, abalina okwagala n'okuyaayaana olw'ekigambo kya Katonda, tubakoze tutya? Tulinawo entegeka mu kkanisa. Njogera eri bannange abampulira nga tebannajja mu kkanisa nti mujje eri Yesu. Ate bwe mujja bannaffe mmwe mubaanirize, ate mubayigirize ekigambo kya Katonda. Ate tulina okwogera nabo ebigambo bino eby'essanyu, eby'obwakabaka, ebibatuuka ku mutima. Ebigambo byoyogera bisobola okugenda ne bituuka ku mutima gw'omuntu gw'oyogera naye. Oyogera ebigambo nga Kristo bwe yali wano, yalina okwagala eri abantu.
era yabeeranga nabo mu mbeera zaabwe zonna, yalumwanga awamu nabo ng'omu ku bo, era yabakolera ebyekisa bingi n'abawangula emitima gyabwe ne bagiggulawo ne balaba okwagala kwa Kristo bakuli gye bali. Olwo n'alyoka bagamba nti bannange mujje gye ndi mungoberere, mujje gye ndi. Ate atuyita era temujje gye ndi mmwe n'abakooyi era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Kristo ayagala atuwummuze. Bambi Kristo bw'atutunulira alaba nga tetuwummudde, alaba nga tuwankawanka, alaba nga tulumwa. N'ate gwoyinza okulowooza ndi mu nsi muno mpummudde. Bw'oba wawulirako ku bigambo by'omugagga oli Bayibuli gwegamba omusirusiru, ye yalowooza nti bwe yamala okukola ebintu ebirungi byonna ebyobugagga bizze ebirime akungudde nnyo, ye n'alowooza nti kino kiwedde, mmeeme yange eryanywa ate kiki? Naye Katonda amugamba, naye musirusiru gwe, singa nkujjako omwoyo gwe kiro kino, ebyo by'olukuŋŋaanyiza biriba byani? Ennaku zino tulaba abantu nga bakuŋŋaanya nnyo. Kaakati nze mmaze nazimba amaka gange eri, nina faamu, nina ebintu bingi bwe biti ne bwe biti. Nze namala. Naye musirusiru gwe, sonyiwa sinze njogera. Ebyandiko ebitukuvu bye bigamba nti bw'oba towadde mutima gwe eri Kristo, amaanyi go gatadde mu by'obugagga mbu bikukuume, naye ate omwoyo gwo tebirina maanyi gagukuuma. Okimanyi nti guyinza okukuggyibwako, okimanyi nti oyinza okufa leero, kati ebyo by'okuŋŋaanyiza biriba byani? Kale tweterekere eby'obugagga mu ggulu eteri biyenje, birya ebintu ng'engoye bw'osanga nga baziridde, eteri babbi gye basimira ne babba ne banyaga, teri kutalagga nti ebintu bye nabitereka ate ne bitalagga, naye buli kimu kibeera bulungi nga bw'okiterese. Gye tuba tusaana okutereka obulamu bwaffe n'obw'abantu baffe bonna be tusisinkana. Kakati tulina okukuza abooluganda ng'omulimi oli. Kristo ebyokulabirako byatuwa. Omulimi oli alina okukuza ebimera bino. Abantu baffe tubakuza tutya? Tetusaanye bulamu bwaffe kujjula nfumo ezitali za ddiini, ne tuddaawo nga twogera ebintu ebitali bya bwakabaka, ebitazimba, ebitanyweza bantu ne Katonda waabwe, ebitabalaga bulungi bwa Kristo. Kristo yatulonda lwa nsonga ki? Yatulonda kubanga amanyi nti tusobola okulaga obulungi bwe eri abantu mu nsi. Sitaani agezezzaako nnyo okusiiga ekifaananyi ekibi ekya Katonda ng'aleeta ebintu ebyekiseera ebisikiriza abantu. Naye ggwe nange yatuteekawo tulage abantu obulungi bwa Katonda. Akugambye nti enkazalujja ebbiri tebazitundamu eppeesa limu, kwegamba kyategeeza enkazalujja naawe oziraba. Naye ate ggwe akugamba nti ne bw'eba emu kuze egudde wansi agimanya, naye ggwe osinga enkazalujja omuwendo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama mulungi. Mukama akugamba nti olina okukola omulimu ng'olabira ku mulimi, ekyokulabirako weekiri. Tojja gamba nti simanyi. Ofukiridde abooluganda, obafukiridde ng'obawa emmere ekigambo kya Katonda. Obaliisiza ekigambo kye, obaluŋŋamizza. Okuluŋŋamya kigambo kinene kya Luganda. Naye omuntu ayinza okuba nga ekintu takinnyonnyoka bulungi, takifuna bulungi. Ebigambo bingi mu Bayibuli birimu amakulu ag'ebuziba, naye oluŋŋamizza abooluganda oba naawe tonnayiga kigambo. Nolwekyo tusaanye okubeera abayizi ab'ekigambo aba Bayibuli, nga tusoma Bayibuli bulijjo ojja kukula mu kigambo, kubanga olina omulimu nti ate banno abajja bwe banajja olina obbaluŋŋamya, naye onooluŋŋamya nabaki ng'ate naawe toli muluŋŋamu. Ekyo nno okusoomooza kwe tulina enkyeno nti buli lunaku tuyige Bayibuli. Lessoni zino ziteekebwateekebwa tuzigule, tuzisome, ate tubeere nga tugenda ku kanisa tuyige n'abalala. Kaakati abagenyi bano bwe bajja ne baliraanwa baffe bano tujja kuba nga tulina bye tusobola okwogera, oba oli awo bye batawulirangako
naye nga bikwekeddwa mu byawandiikibwa ebitukuvu. Tulina okutangira abantu nga tubatangira, gamba omulimi ateekako olukomera ku nnimiro ye. Ensolo zino, embuzi, ente, ne zitajja kulya buli kintu kyasimbye, zaagala nnyo ebimera ebyakasooli, ebijanjaalo, naye atangira. Kakati abantu baffe tubatangidde tutya ffe? Gamba tuyinza okuba nga ate ffe bennyini twerumaaluma, ate ffe bennyini ne tubaddako ne tubaleetera okwonoona. Naye tusaanye okwerinda nti nga tuli abantu abasabi, tubayigirize okusaba, ate nabo tubasabire. Omwoyo wa Katonda ajja kukola mu bulamu bwabwe, tuba tubatangira. Emize gyaffe njogeddeko katono waggulu, tusabe Katonda atuggyemu emize ez'empisa ezitali za bukristaayo, okugeya. Tuleme kubeeraawo mu kifo ky'okubeera nga tuli mu kutendereza n'okuluŋŋamyagana n'okuzimbagana n'okusanyusagana olw'ebigambo ebirungi ebyo Bwakabaka Pawulo byatugambako. Ate ffe tuleme kubeeraawo nga ate twerumaaluma, tulina emize, tutandika okumanya nti oli alina omuze gundi, oli akola bw'ati. Katonda ayogera gye tuli, era njogera eri omulabi wange oyo awulidde ebigambo bino omulundi ogusoose, nti abakristaayo tusaanye okutunira Kristo, omutandisi w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo. Tusaanye okubeera ate abasaasiragana. Waliwo ebintu bingi bye tuyinza okukola ate ne bikosa bannaffe abatuwulira. Ebigambo bino bye twogera, bye tukola, biyinza okwesisiwaza omuntu ne yeekanga. Zisanze oyo eyeesitaza omwana omuto. Kristo yagamba nti waakiri bamusibemu olubengo, bamusuule ebuziba. Kubanga obeera otta omuntu, okimanyi nti waliwo okutta okubya ennyaate okusinga bw'olowooza. Oyinza okundeetera okuzikirira mu bulamu obugenda okujja nesituukayo. Omwoyo gwange ne guzikirira kubanga onkyamiza, onneesittaza, ondeetedde n'obutayingira kisibo kya Katonda omuli obulamu, ate obulamu obutaggwaawo. Waakiri bakusibemu olubengo, bakusuula ebuziba. Olubengo bwe balusibanga mu muntu, bw'agenda wansi tadda waggulu ku mazzi kutengejja, abeereyo wansi, oba oli awo ebisolo by'omu nnyanja ne bimuliirayo. Kale obeera okoze omulimu mubi. Tusaanye okubanga tetukosa bannaffe, abakkiriza bannaffe tuli nabo, abagenyi baffe abalungi abanoonya Kristo. Tusaanye okukola omulimu Kristo gwatusuubira okukola ng'abaana ba Katonda. Kakati waliwo ekirala ate kye tusaanye okwegendereza. Ekigambo kino kyadde kiwandiikibwa kitulaga bulungi nti waliwo ate oluusi lwe tuyinza okukozesa ebintu obubi, nti omwana bw'abanga muto n'ekimera nakyo nakisanze. Ekimera singa okifukirira amazzi mangi nnyo nnyo, abasayansi batulaga nti ate bino ebiriisa oba obifuka ne bigenda ne bikkirira ne biva eri ne bigenda emirandira gye gitayinza na kutuuka. N'olwekyo kye bava bafukirira akantu nga kayuwa ng'enkuba, kaleeta mpola mpola kati ne katobya ettaka bulungi nnyo n'ekimera kyennyini. Naye kati naffe mu kigambo kya Katonda oyinza okupakira omuntu ebigambo, n'omupakira ebigambo bingi, n'omugye okutondebwa kw'ensi, n'omulaga Kristo bwe yamufiirira weewaawo, n'omutwala ate n'omulaga obunnabbi obulimu ebigambo ebingi naye ng'akyali muto. Tusaanye genda mpola mpola, omuntu naye akula mu kukkiriza ng'ekimera bwe tukirabye nti bwe bakisimba kimera ne kigenda nga kikula ne kifuuka omuti omunene n'ebinyonyi kwe biyinza okuyimirira. Naawe wennyini oyinza okulinnya n'obeerako. N'olwekyo tugende nga tetupakira bigambo bingi nnyo biyinza okusobera omukkiriza. N'ate ng'ebigambo ebyo byonna yeetaaga obimanya, naye ng'agenda amanya mpola mpola. Tusaanye okukuuma abantu ba Katonda.
Ekkanisa abantu bwe tubuuliragana enjiri ne tubuulira enjiri, omulimu gwo guli mu kubuulira mu maka n'obeera ekyokulabirako eri abantu Katonda be yakwasa. Ate baliraanwa abo n'otobayitako mukungujjo, ne ku Ssabbiiti n'obayitako tobabuulira nti nze banaye ngenze kusinza olwaliro ye Ssabbiiti, yo n'obayitako. Bo ne batamanyi bo omusajja oyo aba alagawa, omukazi oyo aba alagawa, oba yaani, oba empisa ze nazo zannema okutegeera. Ekyo kiba kigambo kya nnaku. Balina okulaba ng'oli kyakulabirako ekya Kristo. Omukristaayo bw'obanga Katonda akutadde mu kyalo oba mu kitundu, weewaawo kigwanira obeera ekikondo kwe basimbye ettabaaza ya Kristo eyakira abo bonna abali mu kifo ekyo. Bayibuli etulaga nti tebakoleza ttabaaza mu ssuula ey'okutaano ya Matayo ate ne bagiteeka ne bagibika mu kisero, wabula bagiteeka ku kikondo n'eyakira abo bonna abali mu nju. Naawe oli ttabaaza ya Kristo, kubanga Kristo musana bwe gubeera mu ggwe otandika okutangaala eri ensi. Amiina. Weewaawo oli kitangaala eri ensi, era kkiriza ekyo kikole bulungi. Kaakano eddakiika zaffe nga zigenda zituggwako, Yesu atulabirira, yatugula n'omuwendo mungi, yatugambye nti ffe tusinga enkazalujja era afaayo eri obulamu bwaffe. Era Yesu atugamba ffe nti tuli ba muwendo munene era ayagala tulage abalala endabirira y'emu nga tuli mu bigere bya Kristo. Abantu bangi bavudde mu kukkiriza Katonda, naye ng'ekyo kizirwa butafiibwako. Bw'otwala akaseera n'ofaayo eri Katonda kiraga enjawulo nti gwe wategeera Kristo. Bw'otwala akaseera n'ofaayo eri abantu abalala kiraga nti oli wanjawulo, olina Kristo mu bulamu bwo. Kristo ayagala twagale bannaffe, tubalabirire, ekisa kye n'obulungi bwe bibeere naffe ennaku zonna. Mukama abawe omukisa olunaku olwaleero mu byonna bye mugenda okukola. Mukama abaagala, mubeere baweereza be, muleere bantu bannammwe, naddala abagenyi baffe abajja mu kanisa, naddala baliraanwa baffe, tubabulire Kristo, tubalere tusobole okuleeta abantu eri Kristo, kubanga ekiseera kino kiweddeyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kaakano tusabe. Ayi Katonda waffe, tukwebaza tyoli Katonda mulungi, weebale tukuuma n'olunaku luno n'obeera naffe, era tusaba obeere naffe mu lunaku lwonna nga tulutandise enkyaleero. Tweyagale, tusanyuke, tufune obukuumi bwo, kubanga ebyandiikibwa bitulaze nti ffe tuli ba muwendo, watuteekako omuwendo gwo. Ssebo tusabira n'abantu bonna abaagala okujja eri Kristo nabo bajje era bafune obulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.